Abafudde bali bataano era emirambo giri ku ddwaliro lya Nakasongola Health Center 4 songa basatu banyiga biwundu ku ddwaliro ly'amagye Nakasongola. Okusinziira ku rescue teams zaffe ezabaddewo, abasatu bano babadde bafunye obuvune nga bw'amaanyi era tuli ku ssaala okulaba nti nabo bavaawo nga balamu. Akamotoka kaze kadduka nnyo ne kakuba ka amps kali akagundi akanya kali wali eri kawanvu kati kakubya akanya nga kawanvu emmotoka netandika okwekudda bwetinga eyagala okugwa netandika okwenyenyanga yeewugula. Ababaddewo nga akabenje kano kagwa batottodde bwe gwabadde. Kati mu kwewugula ne bakuba owapiki kati bwe yakubye owapiki ng'egenda kugwa eri n'ayagala agizze eno ate ngono yabadde azze kati ono wakamotoka yabadde akubye fulu bw'ati ngono takyalaba mu maaso gyakola ki gyalaga nga akubye fulu kubanga nalayidde ddala ng'emmotoka ono ng'amusaba gye. Motoka ya kampuni ya soda ya Pepsi eyakazannyo ka Twangula. Poliisi egamba yabadde ewenyuka mizibu ng'eva Kampala eddaggulu n'etomera abantu babiri ababadde ku Bodaboda ate maaso n'esanga emmotoka ya Canter eyabadde etisse enkoko ng'edda Kampala. Yabadde omugoba waayo yabadde adduka emisinde mingi era mu misinde gino yatomedde Bodaboda. Motoka bwe yawabye bweti n'egenda ebalumba ku mabbali g'oluguudo n'ebakoona ne bafiirawo. Era ne pikipiki yayonoonese nnyo. Mpozi driver w'emmotoka yagezezzaako eya promotion zino eza Pepsi Cola. Yabadde agezaawo okugijja okugiwunjula okugijja ku mabbali agizze mu luguudo aye n'asanga emmotoka endala pick-up yabadde eva eggulu ng'etisse enkoko. Poliisi egamba endiima eyabadde eyitiridde eri omugoba wa mmotoka eno ye yavuddeko akabasa wabula ate olw'amaze okukola akabenje kano n'abomba. Okusinga obuvune bwe bwakoze eki bwe bwafudde. Bw'oba otunuulidde emmotoka eno yakoze akabenje yatomedde ku sayidi ya passenger so sayidi ya driver teyafunye nnyo obuvune era driver kye tuteebereza nti yabuuse emmotoka eno n'akola ki n'adduka era ye essaawa zino tuli mu kumunoonya ajje naye akole statement ku nsonga eno yabadde. Mu mmotoka eno mwafiiriddemu omuntu omu, babiri ku Bodaboda ate babiri bafiiridde mu Canter. Abatuuze bagamba ng'oggyeko endiima oluguudo luno lufunda ekiyitiridde ekiwa abagoba bangi obuzibu n'okusingira ddala mu budde bw'ekiro. Abantu badduka nnyo emmotoka wano eno ate oluguudo lwagenda ne lugyamu wali ekinnya kati ekinnya kiri kiwanvu emmotoka weebeera edduka bw'ekikuba eva mu kontrolo yaayo gy'erina okubeeramu gy'erina otambuliramu. N'abavugisa endiima especially abakooki gavumenti yali tuyambye n'etuteerawo buhampusi. Oluguudo ono ndaba nga lufunda ate bwe baalukola ne baluwa oba baali balusitudde nga beewala amazzi naye ate mu kwewala amazzi ne luba nga lulina olukongo kati. Carlton Scovia Nakamya, NTV.